po jako akawuwo. Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga asabye abantu ba Buganda bulijjo okukuuma ennono, olulimi n'okusoosowaza ebyobuwangwa mu kaweefube ow'okuzza Buganda ku ntikko. Mu byafaayo by'ensi, amawanga agasinga okwogerwako n'okumanyika geego agakuuma obuwangwa bwago, ne mu Bayibuli obuwangwa busoosowazibwa nnyo. Kyemuva mulaba ng'oluusi amawanga gabuutikirwa, oluusi ne gasaanawo obuwangwa bwago bwe bugaggyibwako. Amazina gaffe, amannya gaffe, kyemuvudde mulaba nga ntandise okwogera, kubanga baabazungu muba n'erinnya limu, taata, jjajja wa jjajja ne jjajja, erinnya limu ng'embwa. Mukuumaddamula era ategeezezza nti obugunjufu mu buli ggwanga lyonna bulabikira mu byabuwangwa byalyo, bw'atyo n'ategeeza nti ensi ezisoosowaza ebyobuwangwa zikulira ku sipiidi ya waggulu. Ebika gwe mutima gw'obuwangwa mu Buganda, era buli lwe tunyweza ebika nga bwe tukola mu kwabya ennyimbe, tubeera twekuumira ku bugunjufu bw'eggwanga lyaffe. Bwe tukuuma n'okutumbula obuwangwa bwaffe, tubeera tuzimbye omusingi omugumu ogunaakuuma eggwanga lyaffe emirembe egirijja girisangewo. Era mukiraba ensi ezikuuma obuwangwa bwazo zikula: Japan, Korea, China, Buyindi. Katikkiro okwogera bino asinzidde ku mukolo ogw'okussaako omusika w'omugenzi Thomas Senfuka ennamuŋŋoona ng'era onattotodde ne ku mugaso gw'okwabya ennyimbe. Ddiini wa Lutikko ennamirembe Reverand Karen Jonathan Keya Kisawuzi Ssaalongo asinzidde wano ne yeekokkola olw'abantu okuggwamu ensa ensangi zino. Katonda alina ebintu by'akola. Katonda bw'akulonda aba alina ky'ayagala otuukirize. Si lwakubanga gw'osinga amagezi, si lwakubanga gw'osinga ekitiibwa, naye lwakubanga alina ky'alabye mu ggwe ky'ayagala, ng'alaba nti bw'olibanga otutta obuvunaanyizibwa olikola ekyo kyagira ki. Naye abantu balowooza nti ebintu kaakati kyenyeegi buli aya kwakwata, era oli ajja n'ajja n'agamba mwana ng'oli ajja n'atandika ku ttaka lyo n'aga nti wano mbaddewo okuva mu January. Wano kati ettaka lyange, kubanga okuva mu January wenkola ki? Tulagawa. Sebo yensi gy'okola ki? Mwotwalira obuvunaanyizibwa. Ono asabye Patrick Senfuma Katwe omusika ateereddwako mu maka ga kitaawe omugenzi okwenywereza Katonda era abeere muvumu nga kitaawe. Kw'okufa akoze eki? Kaakati ebyo byonna ebirala sooka obite, golokoka osomoke wamu n'abantu bano bonna, osomoke omugga Yorodaani olyoke ogende mu nsi gye ndikola ki? Gye ndikulaga. Nti gwe oli basikiriza bano, kubanga bw'omala okubeera omusika bingi mwana nga bitandika okukujjira. Ye Patrick Senfuma annyonnyodde ku gyenvudde wa kitaawe ng'onera yeeyamye okukuuma ebintu bya kitaabwe wamu n'okukuuma banne, era n'abasaba okwongera okukolaganira awamu okusobola okukuuma omukululo gwa kitaabwe. So tujja keeping awo ekintu ekyangu ennyo ku ffe oba nkiyita omukisa ogunene gwe tulina nti senga bagamba nti maama yagudde ekigo ku bantu baffe tulama kuyana tuyinza okuba mwatuuka kuba ebbalwa tuzina tuli batuuze bonna Abamerica tewali muntu agamba yategenda asabe visa kulinya buli nnyonyi. Ekyo nekibanga mukisa gye tuli. Nze ng'omusika njagala kinjagala kimukuuma waka senga nja kulongosako ekitebe kimu buli naabanga nze esooka ennaku 3 n'ennyumba zange ekasubi n'emutumbe. Mukama abawa omukisa baana bange, Mukama abateekeko obukuumi, abagabirire emirembe, ensi gy'etayinza kubawa Mukama agibawe nga mufuluma nga muyingira, yoyo anaabakuumanga amagenda gammwe. Proscovia Kyontawayire yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.